abakungubazi abaze okulambula ku muganda waffe omugenzi mwebale nnyo mwebali ddala kubeera nga muze okujjukira omwoyo gw'omugenzi Moses Radio. Bannange nze bapita Umar Bulega abatamanyi ndi musajja munabyamiza nnyo mbaddeko champion w'eggwanga mu muzannyo gwa bodybuilding. Abasajja abo abanene abo bakanyama bali wano ate nga nze ndi mutandisi w'ekibiina ekyo kyemulaba ekyo ekiri mu kuyamba wano ku security ekiyitibwa Bouncers Association Uganda. Nze ono omusajja yalinga muganda wange ddala byenjogera nze gamba biyinza n'okunema olw'ensonga nti omusajja ono twatandika naye ddala nze omusajja ono yansanga ndi mukuuma omuyimbi ayitibwa Jose Chameleone nayingira Lion Island nanze nakabeera ne Chameleone emyaka nga 6-7. Omusajja ono najja n'atwegattako ne tubeera naye nebawo obukuumi naye kyemujjukirako ekintu kimu nti Mukama yali yamutonda ng'alina omutima ndowooza oba mu bayimbi gugwo yekka. Mu bayimbi sinalabawo muyimbi alina mutima nga gwa mukulu ono. Omuntu wabeera mutaka tebamwogerako bubi naye era omusajja ono ne bwe yali mulamu nze namutenderezanga ne muganda wange gwe nga tofaanana bayimbi balala. Omukulu ono bwe yali ava mu Lion Island olunaku lwe yavaamu nange lwe navaamu fena ne tutandika obulamu obupya si mu bubi nga tuvuddeyo mu bulungi. N'agenda n'atandika good life nange nengenda nentandika olw'ensonga nti nali mu security nga nze siri muyimbi. Nange nentandika baganda bange bano babawunsa abakuuma ebifo mu Kampala byemulaba ebisanyukirwamu buli kifo kyonna kilabu ebizimbe esupamaketi ezo okuuma abantu bagaba security buli wamu. Abakulu bano benatandika nabo era babawunsa ndowooza mu Uganda bonna bemwetoolwa bwe muti mulaba abasajja bano mubalaba abasajja bano mu Uganda abasinga obungi. Bano abasajja baali ne president ndowooza mu kibuga mwabalaba nga alambula ekibuga nga talina mu poliisi n'omu talina wamagye bano be bamuliko. So omukulu ono tutandika buli omu obulamu bwe. Nze nengenda mu byange n'omuganda wange n'agenda n'atandika good life naye era saakoowa ate naye teyankoowa. Bwe yatandika good life nga yakayimba oluyimba nakutatta olwo luyimba ndowooza lwe lwamuleeta oba oluyimba bwe lwafuuka oluyimba nampita nang'awuma lukomawo nengenda nenzirayo gy'ali nga nange ntandise baganda bange byebiseera association eno yayitibwanga Puba Security yali teyitibwa linnya lino erinnya lyakyuka bukyusi nga tufuuse bangi. Muganda wange nampita nangamba jangu tuddemu tukole ffenna nenzirayo netandika okukola naye nga bwe mumanyi nti omuntu naye atandika obulamu ne mugamba nja kujjanga naye nja kuwanga baganda bange b'otambula nabo era ne muwaayo abasajja 2 beyatambulanga nabo nange nesigala ngaera waba agenda ewantu nga si walungi era nagendanga nange ne muwa obukuumi. Ono yali yafuuka muganda wange nga si boosi wange wabula muganda wange. Ebyo ebiseera muganda wange ne mugamba nti naye engeri gye njagala nange okufuuka omusajja ninamu akasente kange akatono nalinamu miliyoni zange 3 nenzimuleetera mu kaveera ka black namusanga atudde mu katebe ke kali waliwo akatebe akeezinga ke yatuulangamu oba bakaleeta eno simanyi yabeeranga awo neyenyenyeza mu katebe akeezinga nangamba naye kakati Umaru kati gwe muganda wange ate osobola okumpa sente ezo ziraba nti wandizimpadde naye ngenda Bungereza ngenda kukola kati ate sho gyoyagala ate deeti eyinza okuba ekwataganye nezaawa. Namugamba tofaayo nze nja kukuwanga obukuumi naye n'okunyimbiranga Mukama wanaabanga nyambe nga nnamu akasente njagala onyambenga nange okolerengako nange njagala kwezimba ng'omuntu. Nangamba kale kati ngenda Bungereza naye nampandiikira ebigambo kapapula nangamba eyo sho girange good life ekomyewo okuva e Bungereza nampandiikira kapapula
nengende ekira mu kisaawe nensasula nembukinga ekisaawe kyekira nentandika okulanga nga ye yali alinnya ennyonyi agenze nalangira kyo nagirangira wiiki 3 n'akomawo era ku TV zalanga bakomawo Good Life ekomyewo ekira mu kisaawe wetandikira omukulu ebigambo yabimpa ebyalanga banange nengende ekira nentandika ndowooza we natandikira obulamu bwange obutuufu ddala nesolooza abantu nasolozanga mutwalo nesolooza abantu 500 nesente zennyini ze nali mutwalidde $3,000,000 yazindekera n'agamba Umaru tosobola kumpa sente bw'olifuna olimpa genda otandike n'ezo sente ze ziba ziranga sho. Bino byenjogera biva ku mmeeme yange. Omusajja ono Mukama bwe yamujja mu bulamu bw'ensi eno najjukira ebintu bingi n'engamba ne ku kisenge ky'ennyumba yange omusajja oyo bwe neetooloola ennyumba yange ndabira ddala nga yali yagizimba n'enziruka bwe baabika omukulu ono nagamba Katonda wattu eddoboozi lyajja nti babawusa be bamukubye. Nze mwennyini twali mu meeting we twali tutudde ku ofisi yaffe n'engamba baganda bange mumanyi nti esimu eziwala ebika Moze Radio ne bagamba babawusa be bamukubye tekisoboka. Nadduka emisine nadduka ku baganda bange ne baddukako ne nyambuka ku Neverland ku makaagi nze nasookayo era nali nyambadde jacket nze bwe mbeera mu jacket omuntu tantegeera mba neesabise. Bwe natuuka ku Neverland nasangawo poliisi nenyingira nesanga Kamiliyoni ng'akaaba nesanga Wizo nga takyategeera nga Katonda wattu nenzirayo nenona baganda bange ne bagamba kati wekuba kufa tugenda tufiire ne muganda waffe kubanga eddoboozi erize nti bawunsa balimba baagala kuwunzikira mbakanyama olwokuba bamanyi nti bakanyama tebalina ddoboozi. Bano balimba mujje tudduke nekwata baganda bange 2 ne tudduka ku Neverland ne tukubira abalala ne tuweraana ne tugamba katugenda kugaba security olwali wano nga tukola ne poliisi olw'ensonga bajja kulowooza nti ffe twakoze ekintu kino naye nga abakikoze balabika baagala kwonoona linnya lyaffe olwedde erinnya baali balyonoona dda abawusa bakuba abantu abawusa bakola bati naye ng'ate ffe tugamba si be bakikola abakikola bamanyikibwa naye olw'okuba nti tebalina bwe baboogerako bawunzikira mbakanyama ne tugaba obukuumi okuva omuganda waffe we yafa kwolwo olunaku ku Neverland ne tuvayo ne tugenda Kololo ne tuvayo ne tugenda ku church nga tetulina tusasula. Naye nga nnyonnyola baganda bange bano bagamba mukikole ne mukikola ku lwange kubanga oyo abadde muganda wange yava mu bya boss n'afuuka muganda wange. Babawusa bange ababaddeko ne Moze Radio nga gwe bayita Jiribo yasembyeyo okubeera naye mumumanyi bulungi musajja omuwanvu. Waliwo n'omwami wano gwe twabeeranga naye waliwo oyo ayogererawo mu mufene oyo naye naye abeerako ne Moze Radio. Akati baganda bange abasajja abasinga obungi waliwo n'abataliyo wano waliwo ono Brand Soldier mulabyeko wano ono naye abeerako ne Moze Radio nga naye amuwa obukuumi kati ono abeera ne Palaso oliwo yavaawo kati ono adda emikono gya Palaso yalinga kitaawe ne nnyina. Akati baganda bange neŋŋamba nti bwe twamuwa obukuumi tuva ku kyaki tugamba naye nedda tugende ne mu kuziika ne tujja eno ekagga. Nze nali simanyi kagga kola olunaku ne nasooka okumanya ekagga maziika. Kakati ne tujja ne tuziika tudde e Kampala kati tusasuddwa wadde ebibiri kubanga twali tetuzzekolera musaala twali tuzzekola nga bwe tuzzekola olwaleero tetuzzekolera sente tujja nga tuzze kwesasulira baganda baffe tujja kulwa muganda waffe nti bano abasajja bwe nababuulira omusajja ono bye yankolera nti ye yantandika nga nvudde ew'omukulu gye twava ffenna neŋŋamba nti tugende ne mukujjukira amaziika ge tugende olwali tubadde tulina emirimu ng'ena naye tugambe nedda tugenda kutambula tugende ekagga tugende tujjukire muganda waffe. Teryambuuziza nti tugenda kolera sente mmeka era waliwo muganda w'omugenzi gwe mbadde njogera naye wano bulijjo Franka ng'angamba Umaru tugenda kola tutale mugala Franka bino si bya sente oba oyina oba toyina ffe tetwagala kumanya njagala kukakasa kintu kye twakola mu ntandikwa titukyakikola paka
paka nze bwe mbavudde mu nsi muno abakikolera we bali bajja kusigala nga bajja nga bajjukira muganda waffe olw'ensonga ze mbanyonyodde. Bannange nze sirina bingi nnyo binja kwogera, wabula ono yali muganda wange ng'ojjekera boosi wange byavaawo n'afuuka muganda wange. Ekisembayo njagala kwebaza maama gwe nava wano gwe nalabako omulundi gumu, namulabako omulundi gumu era njagala neegomba okuddamu okumulabako olwaleero era ngenda kumunoonya kuba maama w'omugenzi njagala kumulabako omulundi gwange omulala ogwokubiri. Neebaza maama kubanga muganda waffe yalinga akaaba ekintu kimu ng'alayira n'okulayira. Maama wange erinnya nalirabira naye gwe yalayiranga teyalayiranga kitaawe, teyalayiranga muganda we, yalayiranga maama. Maama we bali nnyo okubeera n'omukwano gw'omwana. Omwana yali mukwano gwa maama we nnyo. Neebaza omwami owokubiri oba mwami oba kiti oba kampani oba famire bannange yateekawo ennyumba muganda wange muyebaka. Bannange eyakikola Mukama amusasule era amuwe kyasinga okwagala mu nsi muno, kubanga ekyo ekintu nze ntambudde mbagagga mu Kampala wange security tugigaba mbagagga okusinga ba VIP. Abantu abasajja abo bafa ate ne bafiirwa. Bannange tebakola kintu ekyo. Niyo omuntu eyakola ekintu ekyo oba famire bannange Mukama abasasulemu birungi byereere. Ate era famire njikuutira okuva n'olwaleero temukoowa kutuyita nze nga Umar Bulega nja kuvaayo nja kujja wano n'abantu be muli bamusabye bonna security gye muli bamwagala ngeri private nga bano abakulu abawunsa. Nja kujjanga oba mwagala 100 oba mwagala 2 tulina babawunsa 1500 enamba gye muli bamwagala nja kugireetanga wano egaba obukuumi oba kusulawo oba wiiki oba bbanga ki nja kukikola bannange ku lwa Moze Radio. Nsaba omugenzi Mukama amuwummuze mirembe, Mukama amutere ekitangaala mu kabuli ye, Mukama abakuume. Ebigambo byange byebyo bannange, mwebale nnyo kujja.